Gentlemen, tuli ku airport n'olunaku olwaleero. Mukama taggwako byamagero ne lwaleero alukeesesa nga lulungi. Ttiimu eno y'abantu bano osobola obba balaga bonna bali mu kutambula. Ate leero tetuli sirinzeka ninawo abasajja enjasabiggu bane mubeereko ne kimugambe eggwanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okutambula twakifulamu lusina ddokooli. Buli lunaku lwabawo bana batambula. Ate singa okunyumira nti abaana ab'obulenzi batambula. Ekisanka bifuna. Amina ya Rabbi. Mpozi nze sinjagala okutegeezaamu si kutambula butambuzi kuba naawe gye muli mutambula. Bano batambula nga bagenze kola. Tebagenze kunoonya emirimu bagifunye era bagenda kukola. Allah bakulembere mutambule bulungi. Mukomewo na ssente. Abooluganda Mukama yeebazibwe, omukama mulungi ekiseera kyonna, omukama mulungi era ze embeera ze byamagero. Nti munange abaana babadde bagenda wabweru, muzeeyi yagambye kangende mperekere ku abo abaana mbatuuse at least ku airport bagende bulungi kubanga kampuni ya Legit yesigika banange abali eyo mwenna abagala ogenda wabweru. Ebyo twogedde bingi nnyo ate kampuni ya Legit mumanyi nti etwala abantu buli lunaku, etwala abantu nga 100, 200, 300. Tusaba mwena ali egunga oli eyo bambi jangu wano kampuni ya Legit obeere nga bakutwala wabweru. Kuwa no miliyoni osobola ogenda wabweru. Ate waliwo ne loan gy'osobola okuba nga bakuwa loan n'ogenda wabweru n'okola. Kiki ekyo tojampaata? Okay taata. Fane olina kyogamba. Bebasale kutwala abantu ebweru era nange ngenda naye sigenda kugenza nange ngenda kukola kugaba nange bayano bemperekeddeko era tweyagaliza olugendo olulungi bwena wenadamu waliyo okugamba tulinya nyonyi omunyoko tujja kwogera lungi naffe katufe kuba enseko awalungi tewawamwe naffe tutugende tukola